Ebyokulonda bya Uganda bize byetobekamu obuvuyo omuli n'okuyiwa omusaayi nga munaabakuumaddembe bazze balwanagana n'abantu ba bulijjo abamu ne balugulamu obulamu. Ng'oggyeko ebyali mu kulonda okwa 2021 okulonda okuddibwamu okwasembayo e Kawempe North kwayongera okuwanika abantu emitima abakuumaddembe bwe bakkakkana ku bannamawulire ko n'abantu ba bulijjo ne babakuba okubula okubatta. Okutya kuno kwaliriza ab'akakiiko ka Equal Opportunities Commission okuyita poliisi bukubirire babeeko ensonga ze bakkaanyaako. Abantu batugamba nti poliisi eremesa activities za political parties n'okubeera nga essaawa 48 ze bawa abantu okusibwa zikola ki tezigobererwa. Ng'oggyeko bino abakulu ku kakiiko kano bagamba nti n'abantu abaliko obulemu nabo basanga okusoomoozebwa mu biseera by'okulonda. Abantu abaliko obulemu batugamba naddala abatalaba nti ba police constables ababa balabirira ebyokulonda babalemesa okubeera nga abantu bo abaabwe bebazze nabo ng'okubayambako babalemesa okubeera nti babayambako okulonda. Ba police constables ne bakola ki ne babalondera. Kati bano basabye poliisi ekole kyonna ekisoboka okulaba nga eteeka abataputa b'olulimi lw'obubonero ku buli bifo ewalondebwa nga kwogase n'okukkiriza abantu be baba bazze nabo okubayambako mu kulonda. Okubeera nga bateeka ba sign language interpreters ku polling stations n'okubeera nga omuntu yeetaaga okuyambibwako okulonda bamuwa omukisa omuntu we gw'ayagala yaba amulondesa. Ekyo nakyo tukirikomendize. Okusinziira ku bibala okuva mu kakiiko k'ebyokulonda, Uganda erina ebifo ebironderwamu 3,464 nga kyokka omuwendo guno guli wansi nnyo ku muwendo gw'abataputa be tulina mu Uganda. Kale ng'ekyebuuzibwa kino kigenda kukolebwa kitya? Frank Mwesigwa akulira ebikwekweto mu poliisi awadde obweyamu ng'ensonga zonna ezinookoddwayo akakiiko nga bwe bagenda okuzitunulamu. Tugenda kukola hotspot mapping mu ggwanga lyonna, then tuteekeyo deployments zaffe abantu baffe bagende balonde nga tewali asobola kubatiisatiisa. Ate n'abo balina pulaani y'okutiisatiisa abantu baffe nabo tubawa message ndaba tumukibuuza naye nabo mubabuulire nti we are ready. Mwesigwa agambye nti mu kaseera kano poliisi eri mu kutendeka abasirikale abagenda okwetaba mu kulonda kuno naddala ku butya bwe bayinza okukuuma okulonda okutaliimu kuyiwa musaayi. Twatandise training, tulina trainings enyingi ezitugenda kukola kutuuka ku level ya polling constables bana agenda kubeera ku polling station, ate kulaba nti buli muntu bw'aba akola omulimu gwe ng'owa security obanga mu poliisi kulaba nti rights z'abantu tuziwa respect, but also kulaba nti tukola n'abakulembeze abalala ate n'abantu baffe kulaba nti tubabeera n'akutya twagala bajje banoonya abakulembeze baabwe baddeyo bakuuma akalulu results ze n'ava mu kulonda. Dorothy Najita, NTV Akawungeezi.